Popin Media. Abazadde mwenna ssentebe w'abazadde Mwami Kibaya ne school management abaana baffe benna nsanyuse nnyo bannange okubeera wamu nammwe olwaleero nga tuserebuleetinga wano ebintu bingi ebiri wano nakamala kubanga nteeka omukono ku kizimbe galugoleka tasangigasangika bitundu ng'eddala bino ebyesudde ekibuga ekizimbe ekirabika obulungi bwe kityo sebo Vision Bearer njagala kuyozaayoza nnyo olw'omulimu ogukoleddwa n'abazadde mwenna bannange mwekubireko mu ngalo sibangi kubanga oluvannyuma lwa byonna ffe tusinga okuganyulwa yesijja aganyulwe nnyo bino byonna abikola n'ekiseera kigenda kutuuka abiveemu ate byo bisigalewo nga bigunjula abaana b'ekitundu kino ku levels ez'enjawulo buli omu ku ffe alina essomero gy'asomera nassale ne primary naye tukyagendayo kusoma wabula essomero lyasigalawo nga ligunjula abalala olwekyo okoze omulimu mulungi nzijukira kukyali wali era gye mbadde mbulidde mutuufu mu biyumba ebiringa ebyali eby'enkoko naye njagala kuyozaayoza nti obivuddemu ate nabyo tubyebaliza kubanga batukoze bulungi nabyo byebizadde makula gano getulaba ategeezezza nti abazadde mubadde ekitundu kinene nnyo okuzimbibwa kw'ebizimbe bino kaakati byetulaba wano mwebale mukoze omulimu mulungi era temujjangu okwo kubanga bwe mubeerawo ng'ate muli bangi kamukamu okufuuka muganda koleeta konna naddala okubanga oweerera omwana najja mu ssomero lino mukirisikera kitegeeza nti okola contribution nene nnyo okuzimba ekitundu kyaffe olwekyo nange njagala kwebaza abazadde okunyumira okubanga temukooye era nga mukyaleeta abaana mu ssomero lino njagala kubakubiriza mutuukirize ekiragiro kya Mukama ongere okuzaala okutuuza ensi n'essomero osobole okutuuza abaana nga bwendabye omulimu ogutambula obulungi nange ebintu bwe biti byenjagala era nga bw'omanyi ku luuyi olwa gavumenti nange nsapootinga nnyo ebizimbe mu masomero ga gavumenti era wonna obiraba ebizimbe ebipya ebyo byonna byolaba gwe mulimu gwenkulembeddemu ate bwenzija wano nawo nga ndaba ebizimbe ebipya ogwo gwe mulimu nange okusanyusiza ddala era sebo akalulu nga kawedde ntuukirira nange nkwe sapooti yange nyensuubira nti gekuba y'amaanyi eyazisa oyongere okupuushinga okumaliriza ebizimbe byaffe mabega walinda byola ebyakalina bitujjera n'olwekyo n'environment yonna etumunira ddala nga nnungi nga ddala abaana bajja kusoma bulungi nzakwogera nange okuwagira ssebo tweyazisa nnyo abasebo ne bannyabo muneegatteko tukubire Honorable yeeyamye okuyimirira n'engirisikeya sobonoga kankomaawo naye lindakulinje njagala okusaba bonna abali wano bannange nange kaneeyogereko omulimu gw'okuzimba konstituensi yaffe abamanyi obulungi
era babadde wano okumalika nga manje tugudde mulimu gukulembedde bulungi era mbasaba mwongere okumpagira tusobole okwongera okuzimba ekitundu kyaffe olwekyo mbasaba okuba mulonda temwerabira kulonda Amosi Bigoloobi neyanziza neyanzige Honorable Amos Bigoloobi yakulembedde era yenanyini mukolo guno ye mutambizi omukulu olwekyo agenda kukwasa abaana bano amabaluwa. Nsaba omuzadde wa Katisi Christine Wakwale jangu Ngenda kuba. Muzadde bw'obeera ku ofiisi omaladdako Sowo Madrin omuzadde bw'aba waayi Kabali Placidi Emmanuel omuzadde wa Kabali ebifaananyi tugenda kumala emirundi esatu ne basa emirundi ebiri ne baka